Ghetto President Kabaya avuddeyo n'ayambalira Pastor Bujjingo ku nsonga z'okulumba Bobi Wine. Kabaya mulina mu katambi ogenda kuwulira obubaka bw'asindikidde Pastor Bujjingo. Yeesonyiwe Bobi Wine ate Kasuku naye mulina avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bad Black okuba nti ayagala kuzaalira Haji Ali Mwizera. Ngenda mukuba nti ate nkuwa akatambi ka Kasuku owulire biki byayogedde ku Bad Black n'endowooza ye gy'awadde. Then Nevulufiga naye mulina mu katambi ye agambye oba kufa oba kolaki ye wakubeera ne Haji Ali mpaka ku ssaawa esembayo. Nevulufiga naye mulina mu katambi ng'agezaho kuba nti ate awera nkolokooto. Byonna ogenda kuba nti ate obisanga mweno video. Ky'oba olina okukola ekintu kimu kuba nti ate olaba video eno okuva weetandika mpaka ate bwegwayo. N'ekirala video eno gimpere like esobola okuba nti ate etambulira ku speed ey'amaanyi nnyo nnyini ddala. Information esobola okuba nti ate etuuka eyonayona gyeyina okuba nti ate etuuka. Kansooke nkuwe Ghetto President Kabaya then n'oluvannyuma nkuwe Kasuku ne Fulufiga. Ngalo okukugamba Pastor Bujjingo n'abasabi bo ne mukyala wo. Wulira ebigambo bino Musumba. Kubanga Musumba toliddamu kubiwulira wabula ojja kkakasa. Njagala okugamba Pastor Bujjingo. Wano e Uganda teri Musumba yasooka kuba mukwano gwa President Museveni okujjako John Mulinde. Gwe mmanyi yekka ye yasooka okuba mukwano gwa President Museveni, ye yasooka okumukyaza mu kyaki ye, era ng'ewa President Museveni takonkona Pastor John Mulinde. Pastor John Mulinde owa World Trumpet Center kansuubira bamumusinga mumanyi. Si musajja mubi, musajja mulungi. Naye njagala okukugamba olwaleero Pastor John Mulinde si ye Pastor John Mulinde. Ebirala onambuulira ekizibu kyava ku ki? John Mulinde y'omu ku babadde basinga okufuula airport ya wano okubeera bize. Ng'abazungu buli nsi waliwo ejjinja wali kuliko erinnya lya buli nsi, ng'era buli kyaki eziri mu nsi ezo zisindika abantu okujja okusabira ensi yaabwe. Owulira gwe Bujjingo naawe nga bakuwa platform nojja n'obuulirako ku njiri mu nkuŋŋaana ezo nga toyogera luzungu anti naye wali tolumanyi ng'olinga nze omukazi agenda kaakati gwe wulira Bujjingo sijja nakudda eyo. Bujjingo Pastor John Mulinde wenjogerera olwaleero naawe omumanyi takyali kyekimu. Yafiirwa mukazi we n'agenda awasa omukazi omulala nga bwe wawasa omukazi oyo Susan Makula. Gwoyasama gwe Makula gwe ojja kulaba gwe. N'agenda awasa omukazi Pastor John Mulinde. Kyaki n'esirika n'etayogera. Abasabi ne musirika ne mutagamba Bujjingo. Okitegedde abamuli okumpi ne mutamukomako ne mukazi we. Kyatuuka ewa John Mulinde. John Mulinde omukazi gwe yawasa akoze buli kimu eri omusumba wange oyo. Kyaki mwati okubyogera? Yawa n'omusumba obutwa. Yawa omusumba obutwa n'awonera Isirairi. Susan yajja kukuwa gwe obutwa n'ebibanja abitwale. Abo be mujja ku street agenda kubitwala. Kati wulira gwe musiru nkunnyonnyola otegeere. Gwe Pastor John Mulinde nga y'omu ku basumba abayina ettaka eddene ku Prayer Mountain awo. Omanyi wooteri eziriwo, omanyi fuuti ze yasigazaako, ayinako fuuti nga 10 ku 10. John Mulinde yafiirwa mutabani we mu omwaka ogwo guwedde. Omutabani we atamanyi kiki ekyamutta. Mutabani we gw'abadde asinga okwagala lubuto lwamuluma lunaku lumu omwana n'afa. Wabula John Mulinde anyagiddwako ebintu bye byonna ebisinga. Eri tumwine yasabiranga mu kyaki ya Pastor John Mulinde ku Trumpet Center awo ku William. Kyaki si nnene naye ng'omusumba asaawundinga nga yawa bakayanja platform bimanya abo baserwadda bonna. Waliwo omusumba abadde atavunnamira kayanja Michael Kimuli muli copyright ya musumba John Mulinde. Era temuvanga ku John Mulinde. Temwerabiranga John Mulinde wadde yafuna ebizibu ebityo. Ebizibu byava ku kiggwa olowooza gwe. Kanani ojja gisalamu mwasamira awo gwe.
yasama naye nyoyo obitegedde gwe naye nga bagamba nti Hajati mbu Haji yadayita Hajati baby. Oh my baby. Naye bannaye liba ddogo kibeera ki anyway nga tetulaba kugenda kulaga Haji ne Hajati bwe babadde ye Bad Black yavuddeyo n'ategeeza nti ye Haji wonna wamusangira wamuliira naye yamugambye amutwala n'olulenzi lwe olulenzi lwa Bad Black taluta abatwala aba naye ye Haji kati Haji sabo Haji ekigo gyoli bw'oba olaba ebintu bino Bad Black yagamba wojjira wonna Love Mase naye agamba wojjira wonna kati saba busabi bakute kuba ekiri eno ebiwala kati sofa bye tumanyiiko ebisobola okugenda mu kamera bibiri naye Haji ebiwala ebyamabina biri eno bikulinze bigamba wonna woofulumira gwe manya nti kigenda kutokota si kisaanikire woofulumira wonna naye annaye bagamba nti buli kirungi kibaako ekibi n'ekibi kibaako ekirungi kale Haji agenda gwa mwani mwezi obwereere Haji tokwata ku sabbuuni kaabe kitole kebe liquid soap ng'oli ekigo totawaana bishuwa agamanyi ngo gatereke alwakuba baaba oluusi amaanyi be gajja nga mangi bw'okola akola effumu nga bwerita effumu bw'olikola bwerita terikitambula awo we wava kansa wa semanengene kansa wa semanengene avaawo kubeera nga okola effumu naye terikitambula bw'okola effumu terikitambula awo wava kansa wa semanengene then ne semanengene omuluma gomanyi kyekitegeeza edda abawala nga tebannabaguma bino bye baliko kati omuwala ng'akuyita najja nemukiisinga n'omukwatirira bw'obeera ng'akwata kwanibwa omukono be bagujjayo nemubeeraawo eddakiika ngaaga ogenda okuba nga amusiibula nga tebakukkiriza tebakugjeemu oba ngaeyeetisse ebinaanansi 50 gomanyi sema bwaluma ng'obadde owaze naye abaana abo abawala edda babonyaabonyanga abasajja bannange ensonga ki abawala b'ennaku zino be bafunye mu kintu omwana n'omukiisinga ne mutaakinga eddakiika 3 omanyi nti nakati waliyo abakazi boosagalaga nti kasuku for me I want romance. You first have to prepare me, nontegeka, nonzizeeri so that I'm ready. Nga ne generator bazikumirawo. Tetumanyi oba Haji oba ani, but me I stand with Haji. Oyo ngenda kugwa naye. Oyo ngenda kuyimira naye paka ku lunaku olusembayo. I have that legs. I have it. You have legs for Haji? Yes, I have legs for Haji. Yeah. I'm going to stand with Haji up to and you have the legs the to stand with hour. Him. Yes. Or last minute. She's gonna stand. I have the legs to stand and with Haji. She has the legs to stand. A big legs and a big bisambi. Hey. I'm going to stand. Naye omwana mwawura rep nokubanga ayina we alinga abera naye. Not rep. Naye twagala manya yani. Buli muntu afuna bwe. Yani ne bajja. Ate tumumunonyeza ki? Boyfriend wo muwala mumunonyeza ki? Bamogana mwogera. Ne kufairo no munne yamutekako nerinnya. Kigambibwa mbu bamuli amukoneka sente. Family tako gate nazimalayo. Milioni 50. Kakati mu byonna fe twagala banoonya bwenkanya. Tubawa bwenkanya. Wajja mu public ne yakwetamu yabula yadduka ndoza yambalaka kokolo kati ne yagakuletamu gamuwunyirira obulimba olulimi lw'omulimba terulira bamukisa Katonda ebisale bisinga abayolesa bwakabaka be kutaasa balala muwoza omwana Haji si mwana wa mukazi nyina wa Haji temwamulabe naye mwana wa muntu
Fatuzadde abaana abalenzi tetugenda kuleka abaana baffe ng'ebikazi bibabba. Tulina baganda baffe ba brothers tetugenda kuleka brothers baffe ng'ebikazi bibabba. I stand with men. Kazungu keeko. Equality for men. Kazungu keeko. Jajja Nalweso tukubira omulanga. President Museveni tukubira omulanga. Speaker of Parliament omukyala Robina Nabanja. Ngenda kwete baba. Prime Minister speaker. Prime Minister tukubira omulanga. Speaker of Parliament mukyala Ntamongo. Prime Minister. Ewane muje musonga zino. Ye mukyala Robina Nabanja. Tusaba ekitongole ekirwanira eddembe ly'abasajja. Tusaba musewo office abasajja bebaloopa. Muzeeyo olina abantu b'okozesa. Abalina integrity, abalina capacity sobola okukwata ensonga zino. Nga bw'olaba kano Idris Nakalema. Abasajja bafune eddembe lyabwe. Abasajja babbiddwa. Ova ku mukazi gw'owasa. Najja nga talina kayina bw'atuuka okuno bagenda anekisimula kisiba. Waliwo bagamba kikaaba amaziga gataliyo kulokulokulo. Ebigalo bino ebinene ebigalo bitalina mukisa. Olaba engalo ez'omukisa okola kibatu bwoti. Nebigalo bino. Omuntu atatonyesa zigo omwegenderezanga nnyo atonyesa musaayi.